Inside Story Uganda, real source of political updates. Nkulamusiza era nenkwanza ku programu eno. Ngati tunagenda mu lutalo olwa Iran, tulugendeko ku ggwanga erye Zambia ku mulambo gwa yali omukulembeze w'eggwanga eyo Edgar Lungu. Omulambo government court eragidde guweebwe government. Kyokka ate kooti endala kino n'ekisazaamu okusuka omugwa kuno kuli kuki katemba. Ensonga eno tugibaddeko kati tunaatera kuweza mwaka. Kubanga tujjukira nti Edgar Lungu yafa ennaku z'omwezi 5 June 2025 yafiira South Africa. So mu June bwe tuva mu May onajja mu June omwaka gujja kuba guweze bukyangaafa. Nitaziikibwanga enkaayana tuzijjukira. Tuli mu ddero de. Government ye Zambia egamba ayina kuziikibwa mu bitiibwa ebijjuvu nga president. Nge yaliko president wa Zambia. Family egamba tebaagala president wa Zambia Hakainde Hichilema yetabe mu kuziika. Era wabadde okusika omuguwa okuva ku ntandikwa. Ne tujjukira nti omwaka ogwedde mwezi ogw'omunaana government ye Zambia yawangula omusango. Kooti e Gauteng n'eragira omulambo bagwe government ye Zambia baguleete Zambia bamuziike mu bitiibwa ebijjuvu. Naye family ne yeekubira enduulu mu kooti ensukulumu. Ate baalinda kumpi ng'omwaka guggwako, baalina nsalesale abaweebwa okujulira. Tebaali mu kupapa. Kati government ye Zambia baani atera n'okulowooza nti babivuddeko ne bateekayo empapula ezijulira. Jjukira y'ensala ya gwa munaana. Baateekayo Desemba okujulira. Kakati ssaabawolereza wa gavumenti ya Zambia Muliro Kabesha kwe kugenda mu kooti e Gauteng n'agisaba babakkirize omulambo guno bagutwale guve mu ggwanika gye bagukuumidde mu kampuni gye bayita Two Mountains Burial Services. Ng'era ensonga gye bawa nti famire ya Edgar Lungu eringa etali nnyo mu kyakujjulira. Ekisooka yateekayo ku ssaawa nvanyuma naye n'okuva lwe yateekayo tegoberera nsonga. Nolwekyo babakkiriza omulambo bagutwale era ne babakkiriza n'omulambo ne baguba wajjo jo olwokusatu. Olwaguba wadde famire ya Edgar Lungu neddukira mu mbuga z'amateeka bagenze mu kooti ensukulumu gye baatwala okujulira. Era abawaabi kuliko Namwandu Esther Lungu, kuliko Tasila Lungu muwala w'omugenzi. Jjukira n'ekifo ky'engomba ka parliament kyasazibwamu twakiraba omwaka oguwedde kubanga sipiika yamuyita akomewo n'agaana yakyayina ensonga enkulu zaaliko akyakungubaga. Era ekifo kye ne kirangirirwa nti kyereere ng'omubaka wa parliament. Kati abo n'abalala be bagenze mu kooti ensukulumu be bawaabidde be bano. Bawaabidde poliisi ye South Africa, South African Police Service, ne bawaabira omuduumizi wa poliisi ye South Africa, ne bawaabira minisita avunaanyizibwa ku nsonga za poliisi, ne bawaabira ne gavumenti ya Zambia. Era nga basaba kooti egira eyimiriza ekyomulambo guno okubeera mu mikono gya gavumenti ye Zambia kuba gubadde guvudde mu ggwanika kati nga guli mu mikono gya gavumenti ye Zambia wabule South Africa. Kati kooti neeragira omulambo guno gugira guddayo mu ggwanika oba ekifo ekirala ekinakaanyizibwako famire ne gavumenti ye Zambia. Era neeragira nti tewabeerawo na nteekateeka zonna za kuziika zigenda mu maaso. Era kooti eno neetegeeza nti ensonga zino zonna mu bujjuvu zigenda kuwulirwa nga 21 May 2026. N'olwekyo ye katemba eyabadde e South Africa olunaku olw'eggulo ku mulambo gw'omugenzi Edgar Lungu eyali president
wa Zambia ow'omukaaga okuva 2015 okutuusa 2021. Ochali kumukutu Sam Kaziwe Dispatches. Nga tutunuulidde okusuka omugwa ku mulambo gwa Edgar Lungu eyaliko president we Zambia. Mu kiseera kyekimu tulina okulonda okubindabinda mu ggwanga lye Zambia omwaka guno. Ebyokusuka omugwa bino bikosa bitya enteekateeka y'okulonda? Mutawaana munene era twakyogerako emabega lwe twasemba okwogera ku nsonga eno nti Hakainde Hichilema yeeteeka mu kizibu oba okusomoozebwa okuteetaagisa. Manyi waliwo ekizibu naye nga gwokireeseewo. Manufactured problem. Tekibaddeewo gwe n'okitondawo. Kubanga singa yaziikibwa nga bwe baali basoose okukkaanya. Singa bino byonna tebiriwo. Ne kati okulonda kukubye koodi balonda 13 August 2026. Kati ng'oggyeko ekibiina ky'omugenzi ekya PF okuvumirira kino ekyakoleddwa kubeera kye kibadde kisuubirwa. Naye n'ebibiina ebirala bigufudde mugano okweyambisa kino kolokota gavumenti ya Hakainde Hichilema. President w'ekibiina ekya Citizens First Party yafulumiza ekiwandiiko nga kikambwe nnyo olunaku olw'eggulo nga bino bimaze okubaawo. Ampuliza njala nkugira ebimu ku bigambo bye. Ono si wa kibiina kya mugenzi Edgar Lungu ninga munnabyabufuzi bamuyita Harry Kalaba ye president wa Citizens First yakozeseza mukisa guno okwongera okukolokota gavumenti eriko eya Edgar eya Hakainde Hichilema. Mulimu ku bigambo byakozesa yagayabwa ati nti this heinous act and lack of sober judgment is not only injurious to the dignity of humanity and the late former president's family, but it is also a grave misrepresentation of who we are as the people of Zambia. Ekikolwa kino ekitali kya buntu heinous act kiraze kisize ekifaananyi kibi eri bannansi ba Zambia kwaga nti kiboolese nga abatali bantu balamu eri bannansi ba South Africa ne government ya South Africa ninga kanti ekyo si kye tuli ne government ya Hakainde Hichilema yembeera gye bataddemu. Agaseko nti the sanctity of the dead is a value held across all cultures, traditions and faiths. To violate that sacred trust in such a brazen manner is morally reprehensible and must be condemned in the strongest possible terms. Tyokuuma ekitiibwa ky'omufu kintu kikulu mu buwangwa bwonna ne mu nzikiriza zonna. Naga nti n'olwekyo omuntu avoola ekitiibwa ky'omugenzi asaanye okuvumirirwa mu ngeri esinga okuba enkambwe. N'alabula bw'ati, we issue a stern and unequivocal warning to the perpetrators of this despicable act. Tulabula abawomya omutwe mu kikolwa kino eky'obugwenyufu. Such lawlessness will not be tolerated. Obumenyi bw'amateeka obw'ekika ekyo tebujja kugumiikirizibwa. We place on record that the UPND government does not just owe the Zambian people an apology, but much more it owes the South African government and its citizens an even bigger apology for the shame of dragging them into this embarrassing impasse to the point of having them cited for contempt in their own courts of law. Nti government eya UPND efuge Zambia eyina okwetondera bannansi ba Zambia naye ate beyina okusinga okwetondera ye government ye South Africa gyetadde mu kiseera ekizibu. Ampuliriza ekiseera ekizibu kyayogerako nti mu nsonga eno baagala government na bano bonna abakooneddwako n'oyo eyabawadde ekiragiro mu kooti enkulu e Gauteng beewozeeko okujeemera ekiragiro kya kooti ensukkulu mu contempt of court. Nsonga bbiri kati eziriwo okujeemera kubanga omuwandiisi wa kooti yabawadde ekiragiro nti mutwale omulambo. Minister wa police, Ssaabaduumizi wa police ne government ye Zambia
bonna kooti ensukulumu yawadde ekiragiro eky'okuyimiriza okutwala omulambo guno era eyagala beewozeeko ku nnaku ziri zinayogeddekeeza omwezi mu May lwaki tebasaanye kuvunaanibwa kujeemera biragiro bya kooti kubanga jjukira bano baajulira ku nkomerero y'omwaka oguwedde kati bo gye baasinzidde okwefumba ne beematiza nti bali omusango tebagugoberera muwandiisi wa kooti n'abagamba nti mbakkiriza omulambo gugwo mugutwale kati onaaga nti gavumenti ye South Africa laba bweswalira mu kooti zaayo naye ng'agiswazizza ate ye gavumenti ye Zambia Nwisho naga nti yadde banansi ba Zambia beetaaga okwetonderwa ate gavumenti ye South Africa yesinga n'okwetaaga okwetonderwa yaga nti this is not merely a criminal matter, it is a moral outrage of the highest order. What makes this situation even more alarming is that it has now escalated beyond one man's obsession to have access to President Lungu's mortal remains, to rattling of relations between Zambia and the Republic of South Africa. Kakati ensonga esus kuchoku bumenyi bwa mateeka n'omuntu okuba ng'ayina obwagazi ku mulambo gwa munno obutategeerekeka. Obwagazi tulaba tebutegeerekeka. One man's obsession to have access to President Lungu's mortal remains. Nti ebyo nango bitadde ku bbali naye kitaddewo okusika omugwa kati wa gavumenti ya Zambia ne gavumenti ya South Africa. And what began as a national tragedy is fast becoming an international incident, and this should concern every Zambian. Ekintu ekyatandika ng'okunyolwa okw'abannansi ba Zambia okufiirwa omukulembeze waabwe ate kaakati kifuuse ekintu ekiri mu kubaswaza ku ddaala ly'ensi yonna nawe ne Uganda kati tuli mu kukyogera ku mikutu gy'amawulire yonna okwetoloola ensi kati gulire ddene. So ekiwandiiko kibaddemu ebintu biyitirivu naye point gye tubaddeko mu kibuuzo kye wabuuzizza nti ebyobufuzi kati raba ekyo kibiina kirala Citizens First Party sina Patriotic Front naye kati bakozeseza omukisa okutandika okukolokota gavumenti eriko kakati ampuliriza okulonda nga bongambye kwa 13 August 2026 ekibiina kya UPND kyasemba president aliko Hakainde Hichilema yagenda bakwatira kadi mu kulonda kwa bonna. Patriotic Front ampuliriza mu November 2024 yakola omukago gwe baatuuma Tonse Alliance n'ekigendererwa ekyokwegatta basobole okumega UPND mu kulonda kwa 2026 era bamala okutuula balonda Edgar Lungu owa PF nga yajobba kwatira kadi ku mutendera gwa president. Kakati naye tujjukira ndi gavumenti ya Hakainde Hichilema negenda mu kooti ekyo n'ekiwakanya era nga 10 December 2024 kooti n'esala nti Edgar Lungu takkirizibwa kuvuganya kuba ebisanja bye bisatu okusinzira mu ssemateeka byali biweddeyo. Jjukira yasikira mukama we n'afuga 2015-2016 mwaka gumu kati najja n'afuga ekikye 2016 okutuusa 2021 kati kooti byonna yabibalanga bisanja ebijjuvu bwetyo n'emugaana okuddamu okuvuganya. So kati agenda okufa omwaka oguwedde kooti yali emaze okumugaana okuvuganya naye nga Tonse Alliance ne PF tebannalangaani agenda kumusikira. Kati mu kiseera kino ng'amaze okufa omwaka oguwedde omukago guno gwa Tonse Alliance ne gulonda omubaka mu Parliament Brian Mandubiri bamulonda 28 Januari omwaka guno nga gutandika. Yajobba kwatira kadi ng'aba Tonse Alliance kusomozebwa ko baafunye nti ate abamu ku bamemba ba Tonse nga bakulembera Makebi Zulu bwene bagamba tebagenda kuwagira Brian era ne bagamba nti Zulu ono gwe bagenda okusimbawo. Zulu yali ku lusegere nnyo lw'omugenzi Edgar Lungu yali puliida we n'emisango gye negye South Africa agirimu nnyo egigenda maaso kati naye agamba agenda kuvuganya ku lulwe kati yadde Hakainde Hichilema alina okusomooza kunene mu bintu bingi bye yasuubiza kati gattako na bino naye omukisa gw'ayinza okufuna ate ye opposition okweyabuluzaamu
singa Makebi ne banne balemerako Makebi Zulu ate ne bafuna obuwagizi Hakainde Hichilema asobola okubayita wakati ampuliriza Zambia kulonda kwabona kubeerawo nakulumu era ne balonda abakulembeze ku mitendera gyonna balonda president ne balonda abaka parliament ne balonda ba kansala ne ba sentebe benchiko eza district musemateeko omukadde babadde balonda abaka 156 abe bakiikirira constituencies obutereevu president n'alonda abaka 8 okumukiikirira ne wabeerawo ne ba ex official members basatu okuli vice president speaker n'omumyuka we abalondebwa wabweru wa parliament naye bamala okulondebwa bajja ne bakuba ebirayiro nga ex official members kati Hichilema yakyusizaamu semateeko omwaka oguwedde kakati parliament omwendo gwalinnyo okuva ku baka 156 abalondebwa obutereevu kati bali 226 abakiikirira constituencies kati ne bateekawo n'abaka abalala bayisa ba proportional representation 40 proportional representation mbagabana mutya ebibiina byonna ebivuganyiza obululu bw'omufunye ku mutendera gwa president bwe bubawa omuwendo percentage gye mufunye yevaako ebifo bye mufuna ku kino ekya proportional representation wano mu East Africa enkola eri Kenya nti kasita bamala okulonda ba president kati nga bagenda ku bibiina mwafunye percentage eyo kwe mujja ebifo bo be bayita ba nominated senators oba ba nominated members of parliament mugabana ebifo ebyo kati era kanondoza baakewolera ddala Kenya ebifo ebyo temala gabigabira buli muntu mutunuulira abakyala mutunuulira abavubuka n'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe kati bo focus bagiteeredde ddala awo Kenya basobola n'okuwaatagwa mu biti ebyo etteeka libagamba bugambi nti bwe muba mulonda bano mbalowoozeeko nnyo so basobola okuteekamu nga be basinga obungi naye ne babaako n'empinga gwe bataddemu atagwa mu kiti ekyo kati naye bano bo banjawulo ekyabwe yenna gwe balonda ayina kubanga agwa mu biti ebyo bisatu mukyala abakyala balina kubeera 20 abavuka 15 abalina obulemu ku mibiri gyabwe 5 kakati president luli tubadde tulabye nti awo bwabaka 8 kati wano bagenda kubeera 11 kati n'olyoka ogattako vice president era abaddewo speaker ne ba deputy kati bafuuse 2 first deputy speaker ne second deputy speaker abo nabo bagenda kuba bava bweru n'olwekyo enteekateeka gye bagenda okulonderamu ku mulundi guno bwetyo bwegenda okufaanana katono nnyo ate era briefly bwe tuddayo ku mulambo gwa Edgar Lungu abawaddeyo omulambo nga bagamba nti bano tebagoberera mu lusango bategeeza ki vis-a-vis family kiki eyalikoze okulaga nti egoberera ki omusango gw'omulambo gwabwe kyekirwa ki Supreme Court bwe baddewa ekiragiro ensala ya si nsala kuba omusango gwo gukyaliyo so ebadde kakasa nti omusango gyeguli era teguyina buzibu bwonna n'olwekyo nga tuyimiriza ekyokutwala omulambo eri gavumenti ya Zambia nammwe abenyigidde mu kikolwa kino ekyokuguwaayo tubayita mujje mwennyonnyoleko oba temwanyoomodde kiragiro kya kooti kubanga kooti ensukkulumu bano bwe bajulira yayimiriza ensala ya kooti enkulu we Gauteng yali bagambye omulambo muguzeeye Zambia kati mukujja ne bafuna omulambo guno mu kooti eno ne b'ofiisa ba kooti ababayambyeko bonna babadde mu kyakujemera kooti ekitegeeza nti tulina okulinda okusalawo kwa kooti ensukkulumu ku kyekiddako butereevu kubanga bwe bajja mu mwezi ogujja ogwokutaano kooti egenda kuwulira omusango guno gubadde teguwulirwa ndowooza bano kyekyabeeraliikiriza aba gavumenti ya Zambia kati gavumenti egamba egenda kuwuliza naye ekirala okwewa obuyinza okutaputira kooti ensukkulumu kubanga bwe guba tegutambula kooti yeyandibadde yagugoba ensukkulumu nti musango guno tegoberera n'olwekyo tugugoba yo tennagugoba gyeguli mwe mutuula muti eno wansi ne musalawo bye mwagala n'omulambo ne mugusitula ne muguwa gavumenti ye Zambia Ochali Kumukutu Sam Kaziwe Dispatches nga tetunagenda era Iran tugendeke South Africa wabaddewo obulumbaganyi kubagwira obuzibu buva kuki kati obulumbaganyi buno
buva ku baddugavu be South Africa okuba nga balina endowooza enkyamu nti ebizibu byabwe bye balina mu byenfuna, bbula ly'emirimu, obutafuna buweereza biva kubagwira abaddugavu abava mu mawanga amalala. Lwaki nzikaatiriza abagwira abaddugavu e South Africa mu bikwekweto bano bye bakola kizibu okusanga nga bayimiriza omugwira omuyindi, omugwira omuchina, omugwira nga kyeruppe. Essira baliteeka kubagwira abaddugavu nga balowooza nti be babalemesa okubeera obulungi. Ekintu ekikyamu olw'ensonga nti mu South Africa abagwira abava mu mawanga amala bakola ebitundu nga 4 ku buli 100. Naye South Africa lyerimu ku mawanga agasinga okuba n'ebbula ly'emirimu mu nsi yonna. Bano ne bw'obasitula bukolokolo bonna n'obajjayo era ebizibu byonna bisigalawo. Ne kaakati abaddugavu abo be South Africa baawuddiisibwa ate ne kibayingira mu bwongo. Ekizibu ekituufu balemeddwa okukitegeera kubanga ne bwe bagenda ku masomero bangi gye bayise naddala mu primary ne senior, enkola eri gye bayitanga Bantu education ekyaliwo. Bantu education yali yazimbibwa nga abaddugavu basomesebwa bokka, naye nga bwe ziba ngoyo oyina kuzooza naye n'otazitukuza toziyumunguza, bweba mmere oyina kugifumba naye ekone. Kati kye bayita Bantu education system e South Africa yaliko nateeka namba Bantu Education Act bwe yali yabatendeka. Kyo kyolaba nti olwaliro balowooza nti amawanga g'abaddugavu amalala ge gabaviirako ebizibu kubanga bangi ku bo tebamanyina kumanya nti mu kiseera we baabeerera mu ntalo z'okwenunula ate mawanga gano ge gaayimirirawo ku lwabwe ne gafiirwa n'okufiirwa ensimbi, ne gafiirwa n'okufiirwa abalawanyi, ne galumbibwa agamu ku go ga Mozambique, Tanzania, Zambia, Angola. Amagye ga South Africa ngakolayo n'ebikwekweto okulumba amawanga okufefeta abalwanyi b'omukonto w'esiziwe ekyali ekibiina ky'abayekere kya ANC. Naye abaddugavu bangi South Africa ebyo byonna tebabimanyi. Olwaleero ebyenfuna bye South Africa bingi bikyali mu mikono gy'abantu abakunukkiriza mu 10 ku buli 100 nga be bakyeruppe. Naye omuddugavu e South Africa tasobola yadde kugalulira mwana wa muzungu luyi e South Africa. Yoyo si kizibu. Naye be bayina ettaka 9 ku buli 100, be bayina ebintu byonna ebisobola okuvaamu ssente kye bayita means of production. Yadde babakwasa obuyinza n'ebyo babafuga nga bali kwali moota. Naye olw'okuba bamanyi nti amaanyi gaabwe matono ku bali, obusungu baabujja ku bali ne babuteeka bambi ku Munnayuganda, ku Mukongo, ku mu Eritrea, addukidde eri okweyiiya nga bagamba nti yatutte emirimu gyabwe. So kakati yembeera buli kaseera lwe bafuna ebizibu ebagugumula kulinga kugugumuka bugugumusi. Toyinza ganti waliwo kino kye kyabaleetedde ebizibu. Of course zijukira 2015 naye nakatandika okusoma PhD. Okwekalakasa kw'olwo kwali kw'amaanyi nnyo ate kwatandikira mu kibuga Durban gye nali butereevu. Waliwo ekirombe abaddugavu baayo ab'e South Africa beekalakaasa nti babongere kasente. Bannannyini kirombe abazungu ne babagoba ne bawandiisa abaddugavu bano abagwira. Kati bali kwegga nti tetusobola na kukaayanira kutwongeza ku nsimbi kuba waliwo wano abava mu mawanga amalala. Naye mu ekyo oba weerabidde nti bano be bawadde emirimu kabonero, naye gw'okaayana naye ye nannyini kirombe akiddukanya omuzungu we South Africa. Dera fugo bali badolumba. Butereevu banoonenya baabwereere nabo beeyiiya bweyiiya gw'omulimu oguganye bo weebali gogamba ezo randi ntono bo bagwagala. So bo ne bw'onoobagobayo ate togenda gukola.
gwogambye togenda kugukola. So of course mu ngeri emu obenda oyinza okola nti kati tuswana kayanira bye twagala kuba wano webali na yabo bolumba kyekizibu kyekikolo kiringa bwolwala omusujja ne guleeta omutwe n'omira panado ne bwolimira panado okumala omwaka omusujja tegujja genda gujja kukutta. So kati ekimu ku kizibu ky'abano kyekyo kati okusoomozebwa wekuli nti bannabyabufuzi mu bibiina ebinene abandi badde babuulira bano ekituufu batya kubanga bwe babuulira ekituufu omudumo bajja gutunuuliza gwe nti ye kati bali si kyekizibu kati emirimu gituwe ng'ate togirina. Era mu bannabyabufuzi abatera okwesowolayo of course Democratic Alliance ekibiina ky'abazungu kivumirira nnyo ebikolwa ebyo ne mu bibiina ebyabaddugavu Julius Malema yafuba ku nsonga eyo. Era nzijukira 2015 ng'embeera nzibu nga tuli e Durban yajja mu Moses Mabhida Stadium South Africa kisaawe ekyo baakizimba nga beetegekera World Cup wa 2010 n'akuba olukuŋŋaana gaggadde mu mbeera gye wali tosobola kukkiriza nti munabyafuzi asobola okuba olukuŋŋaana olwo kubanga ebigambo bye yali ayogera byali tebitunda mu baayogereramu naye nga bye bituufu. Jjukira Yesina Muzulu naye azze mu Bazulu okubabuulira ekituufu kuba basinga okuvaako obuzibu. Yababuuza bano be mukuba mirimo ki gye batutte Muzulu munnammwe Zuma gy'atonzeewo Zuma yali akyali president wa South Africa. Mirimo ki Zuma gy'atonzeewo gye mugamba nti bano be bagitutte ngate wali era n'abajjukiza nti amaaso tuleme kugajja ku nsonga entuufu nti tulina okulwanyisa obulyake South Africa, tulina okutondawo emirimu, tulina okulafuba n'okulaba nga obwenkanya bubeerawo mu ngabana y'ebintu. Naye bibiina bitono kati gwenda byamwegaseeko Musi Maimane kati yakola ekibiina kye kirimu ababaka babiri bokka mu parliament ya South Africa naye luli yali mu kibiina kya DA nekyabazungu era yaliko omukulembeze waakyo ne mu parliament abadde consistent nawe yabeerera mu DA ng'avumirira nnyo baddugavu banne kubanga ng'abagamba nti abamenyi b'amateeka beerimbika mu kino najja ku dduuka lya mpingo Omunayuganda n'anyagulula ebintu ng'agamba nti ekyamazima nga mubbi naye bamukwata ng'agamba nti mpinga mugwira ali wano talina biwandiiko. Kati Musi Maimane ng'agamba nti bwe tunakkiriza enteekateeka eyo genda mu maaso leero bajja kubba Omuzimbabwe twekwasa ekyo nti awo oyo Muzimbabwe luli babbe Omunigeria olulala bajja kubba we South Africa. Era ne ku mulundi guno ly'eddoboozi ly'oyinza okugaa nti ddene erivumiridde ebikolwa bino. Era ebibiina ebisinga okubeera mu kaweefube ono ow'okulwanyisa abaddugavu abagwira si bya bufuzi. Waliwo ekisinde kye bayita Operation Dudula, ne wabeera ekisinde ekirala kyeyita March and March Movement, ne wabeerawo n'ekisinde ekirala bakiyita Amabinka Nation. Effujjo basinga dikolera mu saza eryo KwaZulu Natal. Era lyesaza erisinga okubeeramu abantu abangi. Kakati kye bakola oluusi bakuba enkuŋŋaana ne bakuma omuliro mu bantu. Olulala bamemba baabwe ne bagenda nga bo bakola ebikwekweto baaza dduuka ku dduuka. Kati agamu ku maduuka ne businesses nga nnene ez'abagwira era zirinako ne ku bakuumi ab'emmundu. Kati oluusi bakozesa kulyanyi okutwalaganya bano abaddugavu be South Africa nti business mugireke. Kati ate bakikola ekyo nakyo nga kyongera okubakumamu omuliro nga baga lwaki mutulemesa. Kakati ebyo wiiki ewedde bye bivuddeko vaawo mpitewo ne wiiki eno okuva ku nnaku olwa bbalaza abantu bano balumbye musaze lya KwaZulu Natal bikwekweto babikoze mu kibuga ekya Pietermaritzburg, kibuga eky'e Durban, Howick n'ebibuga ebirala nga bagenda beewadde obuyinza bwa gavumenti bajja bakubuuza mpingo ova watu webiwandiko wajja otya wano waka pamiti eriwa n'ebirala kasita ebyo banga tobirina ng'ebintu byo byonna babitwala n'olwekyo bo bafuuse kooti mbagirawo omusango bagusalirawo ne guggwa teguba nga guno ogwa Christopher Okero ogukandaaliridde bo batambula ne kooti zaabwe emisango ne bagisalirawo n'ebyamaguzi byonna ne babitwala. Kakati ku baraza waliwo era ekyabanyezezza poliisi eyina abantu babiri be yakwata baalumba edduuka ly'omugwira ne babbamu fridge 3.
kati polisi bwe bakwata ne basimba mu mbuga z'amateeka ku baraza ne bavunaana emisango egy'obunyazi kati baba bali mu operation eno dudula March and March n'amabinka tebagala bantu kiko ekyo kutwalibwa mu mbuga z'amateeka bagamba babadde bakola government ekyagiremu kologoba abagwira bone bewo obuyinza nivukosi munsi yonna etegeera toyinza kuleka bantu babuli uli ne bw'abaaliyo mu bumenyi bw'amateeka gwe bw'omulaba tegeeza ebitongole ebikwatibwako bijje bikwasa amateeka nti tulina wano Kazibwe yagulawo wano akaduuka nenga talina biwandiiko bimukkiriza kubeera wano South Africa nakolerawo business. Era ku baraza ng'ogwo omusango gumaze okubaayo mu kooti ento omukulembeze w'amabinka nation Ngeziwe Mukono yakunze abantu ne beekalakaasa ne ku luno mu mirembe nga bayita mu masekati ga Durban Central Business District. Durban kye kibuga ekikulu ekyesaza eri KwaZulu Natal. Kakati nga bagenda bagamba nti ebikwekweto byabwe tebigenda kukoma. Bakubiriza gavumenti okutwala obuvunaanyizibwa bwayo okuyoola abagwire bazze gye bava naye ate ne bagamba nti n'ebikwekweto byabwe bigenda genda maaso ate bigenda kukoma KwaZulu Natal. Era omusajja ono yasuubiza nti wiiki ejja bagenda kutalaaga n'ebibuga ebirala wabweru wa KwaZulu Natal ng'ekibuga Johannesburg nakyo baasuubiza okutandika bamemba baabwe okukola ebikwekweto nga bagenda balumba amaduka g'abantu. So yembeera eri South Africa tewaliwo nti kino kyekyabadde manduso naye oyinza kiyita bunafu bwa bwongo mu baddugavu be South Africa. Akati sebo gwe waliyo obwegugongo ne bubaawo wekukuma kakati kyoyina okumanya ekisooka university mwe nali nsomera ze zimu kuzisinga okubeeza amaanyi. Okay. Era edda bagitanga University of Natal nga y'abaceeruppe bokka. Kakati weesangibwa wokka oyita mu bifo by'abazungu beereera okutuukayo. Nali ku Howard College campus. Ate be batalinaako buzibu. Nti sina kubutabaako buzibu. Omuddugavu we South Africa akuzibwa ati omuzungu. Kakati kakasitobeera mu bifo era n'okwegunga kuno okulaba abaddugavu bambi bebalumba bebabeera mu ghetto n'abalala. Bwogende South Africa n'obeera mu bifo ebibeeramu abazungu efujja eri ekika ekyo terisobola nakubaayo terina ayinza kulikkiriza kubeerayo. So ebifo bye nali mpangaaliramu kizibu bakaddugala bano okumala gasaalimbirayo bwe batyo nga bazze kukola fujja. Okyali ku Mukutu, Sam Kazibwe Dispatches. Ogenze n'okoona ku Julius Mulema n'otugamba nti yasingisiddwa omusango mu kooti. Bamuvunaanye eki? Malema abadde n'omusango gwa ttunka nagwo okuva mu 2018 gukwata ku mmundu na nkozesa yaayo. Ekibiina kye kyali kijaganya emyaka 5 bukya kitondebwawo. Ojjukira yava mu ANC yali akulira bamusaayi muto ba ANC ku mulembe gwa Jacob Zuma. Era yakola kinene mu kuleeta Zuma mu ntebe nga batwalaganya Thabo Mbeki. Kakati ku mulembe gwa Zuma amaanyi ne gamweyongera naye ne yeerabira nti bakutenda okukomaga tokomaga misambya bwe bakutenda okudduka toyita wammwe. Kati mu kiseera ekyo yagenda e Zimbabwe n'alaga obuwagizi eri Robert Gabriel Mugabe. Nejjukira mukulembeze mu structure za ANC ekibiina ekiri mu buyinza n'awagira enkola eya Mugabe okugoba baceeruppe ku ttaka era n'agaana South Africa gy'ayagala naye ng'enkola eyo ANC yagivaako mu gy'ataano nga giggwako. Mu kusooka ne ANC ng'etondebwawo John Dube 1912 nabo bayina ekirowoozo ekyogoba abazungu babaggyeko ettaka ate nga tebabaliiriridde. Mu gy'ataano ANC neraba ng'ekiteeso ekyo tesobola kukiggusa n'ekivaako. Kakati bagenda okukwata obuyinza. ANC mu nkola yaayo bakkiririza mu bwenkanya ku ttaka n'esi kulitwala ku buwazi nga Mugabe bwe yakola. So kati bwayogera ebigambo ebyo byateeka gavumenti ya Zuma mu kiseera ekizibu. Bwe kigiteeka mu kiseera ekizibu ekibiina ne kimuvunaana ne kimutwala ne mu kakiiko ak'empisa. Mu kwekandagana ava mu kibiina n'agenda atondawo ekibiina kye ekya EFF
omukisa gwe yafuna yagenda n'abavubuka ekibiina mu kulonda okwasooka ne kikwata kyakusatu ekitabanga okubanga bulijjo ANC yayina ebibiina ebigivaako ekyokulabirako Mbeki bamugoba ali mwaka gw'omwenda teyaweza myaka 10 ku bwa president. Abamu ku baali abawagizi be ne beeyawula ku ANC ne bakola ekibiina ekya COP kyafuna abaka baalo batu era wetutukidde olwaleero tekyasobodde na kuwangula mbaka mu kulonda okwasembyeyo n'ebibiina ebirala bingi bizibwaguka ku ANC. Nawali mu gyataano bwe yava ku kirowoozo ekyokutwala ettaka ku buwazi waliyo ebibiina ebyagyeyawulako naye byonna ne bijja nga bisebengerera. Kati EFF kyekibiina ekyasooka okwekutula ku ANC ne kisigala nga kyamaanyi ekizeeko kyekibiina kya Umukonto Wesiziwe era kati kyekyokusatu mu paalamenti ekya Zuma nakyo bwe kyekutula ku ANC ne kireeta amaanyi mayitirivu. So kati 2018 baali bakuze emyaka 5 ne bategeka entujjo nga y'amaanyi. Ku mukolo ogwo Malema mu kusanyuka okungi yakwata emmundu n'akuba amasasi mu bbanga mu kujaganya. Kati ogwo musango munene South Africa. South Africa lyerimu ku mawanga agasinga okubeera n'obumenyi bw'amateeka ku ddaala ly'ensi yonna era lye ggwanga erisinga okubeera n'ettemu ery'emmundu gun violence. South Africa kiwaki kati obadde obuuza security yalinga etya okuyingira South Africa mu gate okuyingira ku university bakukebera nga agenda okulaba omukulembeze w'eggwanga okuyita obuyisi ku gate yonna ziba gate mpitirivu niyo yonna gyoyiseeko ku accessinga university kubanga obutabanguko obw'emmundu bujitirivu nnyo era mu center wetwali tusula twalina omusajja omu nga muyindi tusula naye yali ayina university gy'asomesaamu bagiyita Mangosuthu zezimu kweze ze baaterawo abaddugavu nga bafunye obwetwazi era eyo kizibu okusangayo omuzungu ng'asomeramu naye kati ono omuyindi yajjanga gye yali asomese Mangosuthu naye nga tusula naye kati lumu yatunyumiza musajja yali mukambwe ng'oyinza gayina n'olugezigezi mu njogera ennyangu ngolaba olusagaano okulukola ku bakulu banne wasula kati naye ku university yanyumya nti agenda n'agaba lumu ka testi nga kazibu omwana yajja na basitoola ku ssomero kakati abamaze okubasomesa dda ku mmotoka ye mwana n'amukoonako namugaa nti mukulu ekigezo tukikoze kibadde kizibu naye nyina okuyita ate nyina kufuna omwezi yagamba omusomesa netebeza university gye bakuuma bwe batyo omwana yayingira n'emmundu n'akoona ku musomesa nanga mukulu kibuuzo kibadde kizibu naye nyina okuyita ate nyina kuyita na tutangaze amukoonako bukonyi nangalo naye n'amulaga bwe nti bwenzize teyamukuba ssasi n'amulaga emmundu n'amugaa nti n'ekizibuzo kyo kibadde kizibu naye ate na kati ebyaddako n'omutaabira kisa kafeero si bwe yayimba n'omuta alamuza bwenkanya mu lugezigezi lwe yalina okukola ng'embeera bwe yali eragira kati so South Africa okuvuga obuvuzi ku luguudo ng'endabirwamu ezo ziri wansi oli ategera butegeezi nti bw'oba toli mupya olina kubanga wayita ttembo kuyita ttembo butereevu olina kubanga wayita ttembo kati ensi bwetyo bwefaanana ya bwerinde buli woobeera buli woobeera olina kubeera mu bwerinde kubanga obumenyi bw'amateeka obw'ekika ekyawaggulu bungi nnyo nkugambye nti ng'obeera ku university baleeta buleesi sente kuziteeka mu ATM munda university yennyini enkuume naye nga otunuulira abasajja ono n'asooka amagamaga kwa position z'engeri gye nga balinga bali mu lutalo naye nga baleeta buleesi sente ku ka ATM ate munda mu university enkuume obulungi ng'ebyokwerinda byayo byennyini byanywezeddwa dda naye aleese sente okuziteeka ku ka ATM n'abayizi abeeraliikirira sibi ebyawana ebyava n'omusirikale omu bali ku ka ATM baziteekayo
ye South Africa era bakuyimiriza msikana naga emikono giteeke wenjirabira wa traffic yanguwa kuba kube sasi buli omajja gukusalira kuba kimanyi nti bwateesooka gwali munda gojja okumwesooka kati South Africa bweti bwefaana ku mundu n'olwekyo amateeka agakwata ku mundu makambwe kati yensobi Malema gye yagwamu kubanga musango gwo gwa musemuvi emundu yagiyina nga tateekeddwa kuba nayo n'afulumya amasasi nga nakyo tekyetaagisa kuba ne we yagafulumiza nga si watuufu akabaga baakategekera mu kifo ekisulwamu abantu singa amasasi gagenda ne gakuba abantu abalala gasobola n'okutta booli nabo naye n'abantu abalala toyina na license yakuba masasi oline mundu mu bumenyi bwa mateeka okubya masasi mu bumenyi bwa mateeka mu kifo ekikyamu kyosobola nti ku ssaawa envanyuma yalesene munnamateeka omugondeevu senior advocate Tembeka musajja oyo omulasita abaalaba omusango nga South Africa ewaabira Isirayiri ku lutalo lw'e Gaza mu ICJ puliido ye yasengeka obulungi ensonga nenge enviirize z'abalaasi kati yamulese mu musango guno nga gugwako naye tawakanya conviction kumusingisa musango kuba ekyalaba nga kumala biseera awakanya bunene bwa kibonerezo era oludo lwabi lwasaba bamusibe emyaka 15 ye naaga nti bamuwe ekibonerezo oba agende ayere eddwaliro okumala omwezi kibonerezo kyakumuyigiriza buyigiriza kati kooti nesalawo nti katukuwe teyakkiriza Tembeka kye yasaba ate netawana kiri ekye15 mulamuzi n'amuwa kya myaka 5 kati yalina kusula mukomera kwolwo ne Tembeka yayangu okusaba okujulira era nakkirizibwa kati kyali kikkirizisa Malema okubeera wabweru wa kadukulu ng'ensonga ze bwe ziwulirwa ne Tembeka ne mu kujulira era tali mu kuwakanya conviction kubanga amateeka gamukwatira bbali misana ttuku naye yali abadde ki okubuguma kubaawo emundu njirina mu bukyamu emundu teyali ye yali ya muntu mulala agimujja kuyi kati ajaganya kuba mu bbanga pate ekutte wansi ne waggulu biba bya pate kati kitegeeza mwalimu n'ebirala temukomboti yalimu so kakati gwe musango ogwa musemuvi ekibonerezo kya myaka 5 ye kubanga n'omulamuzi yabadde muzungu musanga aguyise gwa byabufuzi kuba okimanyi nti olutalo lwe mu byobufuzi lusinze kubeera kuba kyeruppe mu parliament ne wabweru wa parliament era ali ku ndowooza ya ANC eri yasooka ayagala ettaka lyonna era mu manifesto ye yakugamba bw'omuwa obuyinza ettaka lyonna eri abazungu agenda kulibajjako aliddiza abaddugavu nga tewali muzungu gwe baliyiridde kuba baafuna lyabwereere so kati olutalo lwe ku bazungu lw'amaanyi yadde omusango bw'olaba mu mateeka bamukutte misana ttuku naye yasazeho kuguvuga mu ngeri ya byabufuzi ng'aga nti mbadde nyinza nti okufuna obwenkanya mu kooti nga kyerupe yali mu kugusalira nze Julius Malema atayagalira ddala bakyerupe bano e South Africa. Yes, sir. Tuchinana munana kishonze munana Chabasa Fama Radio Buganda ziri 10 ezakaita kusawa 5 saa yafe yakubiri gye tujja okufunikira kusawa 6 oluvanyuma lw'okufuna obubaka oluvanyuma tufuna mawulire mu kuva mu newsroom mu lulimi Oluganda okuva mu bitundu bya Buganda nga tweyongerayo ku lutalo lwa Iran nkusaba nkuzeeyo ku programu yafe yasembayo ku lwokuna lwa wiki ewedde lwayogerera ku Lebanon okwagala Isirairi egiyambeko okutendeka ejje erisobola okulwanyisa aba Hezbollah. Kino be mandeevu n'abuuza Isirairi bweyamba Lebanon nezimba ejje erisobola okulwanyisa Hezbollah, Lebanon tefuukire Isirairi ekizibu. Kibuuzo kirenga kise kisalira ku njuyi ebbiri. Era kifaanagana n'ebyogerwa mu Rwanda lw'e Gaza. Bw'otunuulira endagaano ya ceasefire na biki ebirina okukolebwa mu maaso singa byonna bigobereddwa
okuteekawo ejje ery'omukago liyambe gavumenti ye Palestine eri mu West Bank okubanga esobola okubeera n'ejje ettendeke erisobola okufuga obulungi ekitundu ekyo nga tebakkiriza bantu balumba ggwanga lya Isirayiri. Kakati Isirayiri ekyo esobola okukiwagira bwebanga Lebanon enakkiriza ekyatontabaala siri kutabaala nga bwe yali ekoze mu 1949. Kubanga kiba kijiyamba okendeeza amaanyi geteekawo okubeera nga buli kaseera eri ku bwerinde nti tugenda kulumbibwa okuva e Lebanon. Kubanga jjukira ekyo kye yakkaanyaako ne Misiri ye yakulemberanga balabe ba Isirayiri. Naye oluvannyuma lw'olutalo lw'67 n'olw'73 Misiri neega nti bino nze mbivuddeko. Bwe yabivaako Isirayiri neegiga nti nkuddiza ekitundu eky'Sinaayi. Naye buvunaanyizibwa bwe okulaba nti tewali muntu annumba yenna ayitaawo. Endagaano eyo Misiri egikuumye okuva mu 79 era tebaddanga mukuba kumbiranyi. Oyina okukkiriza nti Lebanon ebadde n'ebizibu by'entalo ez'amaanyi okuva 75. Mufunzo nzoga nti terabanga ku mirembe okuva mu 1975. Kati bwebanga esobola okufuna omukisa neyeetereeza nezimba ejje eryayo nga lisobola okulamula entalo, kubanga kyebegenda okukkaanyaako ne Isirayiri si kipya. Tontabaala siri kutabaala. Endagaano yalumaana mu 9 nebeerawo kutuusa 67 eri ebbanga lyali ddene kutuusa mu ttalo lw'67. So Lebanon tesobola okukkiriza nti nze naawe tetugenda kuddamu buli omu kutabaala munne. Naye okusoomoozebwa wekuli ye kapasite ya bomunda mu Lebanon ebiwayo 3 okukkaanya okujja ku ba non-state actors emundu nga ba Hezbollah. Nakunnyonnyola eyali naffe wiiki ewedde nti obuyinza bwe bamala okulwana ne beemala eggayaŋŋano bakkaanya nti kizibu omu okumega munne ne bakkaanya obuyinza babugabane. Nti Ssaabaminisita abe Musunni, Pulezidenti abe mugoberezi wa Kristo, Sipiika abe Mushiya. Kakati obuzibu Sipiika yenna n'ekibiina ekya Amaru Party bwe balina kizibu okukkiriza enteekateeka egenda okusuulira ddala aba Hezbollah, kubanga ebitundu mwe bajja obuwagizi Hezbollah eyinamu amaanyi n'enkizo. So ekize kibonyaabonya endagaano endala ezigudde obutaka wakati wa Lebanon ne Isirayiri kisinze kuva munda mu Lebanon sina wabweru wa Lebanon. Bo bennyini ab'omunda okukkaanya kyekize kisuula endagaano ezisinga obungi ezibaddewo. So okudda mandeevu mu bufunzi ndowooza nti ekyo Isirayiri tekitya. Ekimanyi nti bw'obeera ne gavumenti ye Lebanon nga ngumu ng'ebirowoozo byayo tebikkiririza mu ba non-state actors kubanga bakaalakaala n'ebyokulwanyisa, kikuyamba nti kikendeeza ne ku muwendo gw'osaasaanya buli kaseera okuba ng'oli mu kunyweza byakwerinda nti essaawa yonna olumbibwa mu bukiikakkono obwa Isirayiri. Okay, katugende mu lutalo direct. Embeera eyimiridde etya mu lutalo wakati wa Israel, America ne Iran? Embeera ekyali ya bunkenke. Tukimanyi nti nsalesale ow'okuzikiza emundu ceasefire yaggwako jjo. Jjukira baali beewa wiiki 2. Wiiki 2 zagenze okuggwako nga tewannaba kukkaanya kwongezaayo nnaku ate nga balemeddwa okuddamu okutuula. America yabadde ekkiriza J.D. Vance akulembere ttiimu bakomewo mu Islamabad, Pakistan. Wabula Pakistan bwe yalemeddwa okukakasa Abamerika nti Iran ejja, J.D. Vance n'atasimbula yadde abamukulembera bo babadde bamaze okutuuka. Kati newe tutuukidde olwaleero Pakistan egamba ekyalinda bubaka okuva Iran nga bagitegeeza oba banajja mu nteeseganya. Kati ng'ebula ssaawa mbale nsalesala ggweko Trump yatiisatiisa n'asuubiza
okusuula zibbomu ku Iran. Wabula obudde nga busemberedde ddala ate ne yeekyusa naga nti Pakistan eneegayiridde ng'abatabaganya ne baga nti toddamu kukuba katugira tuwa enteeseganya omukisa katwongere okusendasenda Iran ekkiriza okujja mu nteeseganya kasitonnoddamu okukuba ate okusendasenda kujja kufuuka kuzibu. Trump n'alangirira nti yadde ceasefire eweddeko ebyobulumbaganyi akyabiyimiriza ne ku luno teyawadde nakwongere ndowooza ayigidde mu byafaayo. Jjukira bwe yasooka okwesaawa na mu 8 na ku 5 na ku 10 kati okwewala ebyo teyakitaddeko nnaku. Mukwanukula olunaku lw'eggulo President wa Iran Masoud Pezeshkian yategezeza ng'ayita ku kibanja kye ku mukuto gwa X nti Iran neetegefu okuteesa era eyagala nnyo enteeseganya naye tejja kujja mu nteeseganya nga Amerika ekyasudde emisanvu mu kkubo eritambuza amaato agayita mu kagolomolo aka Strait of Hormuz. Jukira ensonga etwagirambulula nnyo wiiki 2 era nakozesa ekifaananyi kya geeti 2 geeti NB. Iran yasooka okuteekawo geeti A ezibira amaato agava mu mawanga amalala aga Gulf okuyitawo wano nga galina akakwate ku Amerika ne Isirayiri. Kakati Amerika enteeseganya bwe zigwa butaka ezasembayo e Pakistan nayo nejja mu maaso g'akagolomolo nesuulawo emisanvu era obukeeredde olwaleero Amerika ega nti mu bbanga lino bukyanga ejjawo kati lya wiiki emu esobodde okuzzaayo amaato 3 mulimu muddeeyo gaddeyo ku myalo gya Iran egoba amaato agava ku myalo gya Iran. Kati yo Iran yajja kuyimiriza amaato galina kakwate ku Amerika ne Isirayiri. Amerika yo nejja kuyimiriza galina kakwate ku Iran. Kati kiregeza mu bufunze mba mu kazibi. N'amalala ndibadde gasobola okuyitaawo tegasobola kweteeka mu bulabe kuba singa ekintu kyonna kibaawo kyemufiirwa kinene. Kati kino Amerika kye yakoze kye kitabudde Iran. Pezeshkian agambye tebasobola kukomawo mu nteeseganya okutuusa nga Amerika ejje emisanvu mu kagolomolo aka Strait of Hormuz. Mubaka bwe President wa Iran agambye nti the Islamic Republic of Iran has welcomed dialogue and agreement and continues to do so. Breach of commitments, blockade, and threats are main obstacles to genuine negotiations. World sees your endless hypocritical rhetoric and contradiction between claims and actions. Wanayanukula Donald John Trump. Nti ebigambo byo ebyobukuuse bitakwatagana. Ensi byeraba kati. Nete tusobola genda maaso na nteeseganya ng'ate bye tukkaanyaako tobiteeka mu nkola. Kyayise breach of commitments, gattako muziziko gw'otaddewo, misanvu gy'osudde, kyayise blockade, tanga nti ebyo byonna, ebyo bibiri, agambye nti are main obstacles to genuine negotiations. Kakati, Pezeshkian awagiddwa speaker wa parliament ya Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, ate ng'era tujjukira nti ye yakulembera Iran mu nteeseganya ezaasembayo oboolyawo ne ku mulundi guno oguddako gwe bagenda okusindika naye aggumizza ebigambo bya President Pezeshkian ng'agamba nti Amerika erina kusooka kuggulawo Strait of Hormuz balyoke baddeyo mu nteeseganya. Wabula Donald John Trump naye alemeddeko agamba waakutte lyepeese tuufu erijja okukomyawo Iran mu nteeseganya ate babeeko kye bakkaanya. Era bwe yagenze ku kibanja kye ku Truth Social yagambye nti abantu bangi bamutuukiridde nga mugamba nti ako kantu katono lwaki toggulawo
Irani nekomawo ne muteesa ne muggwa. Ye agambye nti abaanukudde ekintu kimu nti kasita nzigulawo ate Irani tejja kukkiriza. Wano wenkutte waginyiga bulungi mu byenfuna ejja kukakkana sisobola kuta. Mu bigambo bye nti people approached me 4 days ago saying, "Sir, Iran wants to open up the strait immediately." Naadamu nti, "But if we do that, there can never be a deal with Iran unless we blow up the rest of their country, their leaders included." Nti kasita akagolomolo nkagula tewagenda kuba deal ne Iran. Okujjako nga mwagala kyemanzi zaako kusaanyawo Iran yonna nga n'abakulembeze baabwe batwaliddemu. Ochali Kumukutu, Sam Kaziwe Dispatches. Sebo okasimbye wobo okasimbulya. Yes, wetuwumulidde mbadde nkolaga nti Trump naye akyasibidde we yatandikidde. Iran egamba mugula kagolomolo ka Strait of Hormuz tukomewo. President n'akyogera, speaker n'akigumiza galibafu. Trump agamba sigenda kagula. Lyepese tufu lyenyizi lijja bakomyawo ku meeza. Kati ebigambo ebyo omwogezi wa ofisi ya president Caroline Levitt, mwogezi wa ofisi ya president mu America naye yazzeemu n'abiggumiza maaso g'abannamawulire n'agamba nti ekisooka kuba waliwo oluvumu olubadde luyitingana nti Trump alabika mu kwongezaayo ceasefire yawadde ennaku 3 oba 4. Levitt ebyo n'abisambajja n'agamba nti taliiko nsalesale, okwongezaayo tekuliiko nsalesale. Era bw'anaaba asazeewo ajja kukomawo ababuulire. Wabula na kigumiza ekya mukamaawe nti mumativu nekyalemeddeko ekyokusigala nga asudde emisanvu mu kagolomolo. Nti Levitt yagambye nti ng'ayogera ku mukamaawe, he understands that Iran is in a very weak position and the cards are in President Trump's hand right now. Bye bigambo bya Levitt eri bannamawulire nti okusinzira ku ndaba yaabwe y'ebintu bubalowooza nti Iran kati yenyigiriziddwa buli lwe bongero kanyega bongero gikosa mu byenfuna. Tinolwekyo ate babeera na advantage eyo tebayinza kukkiriza kugisuula nga baagala okusikiriza Iran ejje mu nteeseganya ng'eri mu kunyigirizibwa. Kakati eyo position ya America. Njagala okukkiriziganya n'okunyigirizibwa kwa Iran. Naye Iran mu kunyigirizibwa kuno yeyinza okuseeseetuka ng'ejjoogo lirabika ng'eriba lisusse. Mu nteeseganya zonna buli ludda luba lusobola okuseeseetuka. Gwe lyoyita kati ejjoogo Iran etulaze mu lutalo luno ng'ekozesa mosaic defense nti tekkiriza kusalawo mu busungu. Yes. Ku nkomerero singa ekiraba nti ekigasa strategic interests zaayo kukomawo Islamabad akagolomolo ne bwe kaba kakyali kaggale ejja kukomawo kubanga bazze bakugamba ekyo omugenzi Khamenei kye yabasomesa. Interests za Iran nkulu okusinga omuntu omu. Ti olwo America basseye Khamenei ekibaga nti mulamu nga mulamu. Bwe mutuuka ekiseera ng'okuteesa kwe kwetaagisa temwekwasa kyakutemula ye. Mukkirize mugende muteesa. Bwe kibanga ekyo kye kigasa Iran. So kati oba jjogo oba si jjogo ku nkomerero strategic interests za Iran zizijja okusalawo singa beesanga tugeze nga ebyenfuna bya bitabukira ddala kakijja batwala mu lutalo oluwanvu basobola okuga nti so nga ate ne ku ludda olwa America era embeera esobola okubeera yeemu kubanga oyogera ku lutalo nga wakati luyina buwagizi. Oyogera ku lutalo buli lunaku oluyita osemberera midterm elections eza November. Oyogera ku lutalo ng'ennaku 6 zigenda kuggwako zetwayogerako oddeyo mu Congress okusaba mu butongole ogenda maaso n'olutalo. So kati dynamics zikyuka ku buli ludda era buli omu asobola okuseeseetuka ku nsonga eno kuba ekyo kye bayita enteeseganya. Kaiwa n'agamba nti bazzeemu okuzimba zo zivaawa. Kakati okuzimba bazimba kuba abadde ayogera ku kyamasomero nti tukuyita kuddaabiriza
kwe kugenda maaso nesi kwankomeredde kubanga toyinza kusala okukola kuddabulula kwankomeredde mu mbeera ya lutalo nga nabyo bisobola okusaanyizibwawo ate era kye bakola kitono nnyo ku ekyo ekyonooneddwa kibakibola nti Iran omutemwa gwa ssente gwe yataddewo munene nnyo guli mu buwumbi bwa dola za Amerika bwe balirira ebyakoonoonebwa so kuno si kuzzaawo wabula kuddaabiriza okuzzaawo ogw'omutendera gujja kuddawo ng'olutalo luwedde. Ekirala nti ne university zino n'amasomero g'olaba olutalo bwe lwatandika okusoma okw'okujja mu bibiina kwayimirizibwa era wiiki ewedde ng'eggwako gavumenti ya Iran ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza baafulumya ekiwandiiko okulabula amasomero kuba agamu gaali gaga nti nga bwe mugenze mu ceasefire ndowooza kati ne bwe tuggulawo abayizi bakomewo Iran ne baga nti ceasefire tetegeeza lutalo kuggwa musigale nga musomesa nga mukozesa enkola ez'omutimbagano nga bwemubadde musomesa bukya lutalo lwatandika. So sente eziddaabiriza tezisobola kubulawo kubanga buli gavumenti ebeera n'ensawo enzibizi. Okay. Ye Lebanon kiri kitya ku ceasefire ye Iran? Ceasefire tujjukira nti yatandika 16 ogwokuna ng'erina okumala ennaku 10 era tujjukira ensibuko yaayo twagyogerako wano ensisinkano yali emaze okubeerawo mu Amerika wakati w'abambasada b'amawanga abiri Lebanon ne Isirayiri. Ensisinkano eyo ye yali ekiggula luggi ekyavaamu okulangirira ceasefire ey'ennaku 10. Jjukira olutalo luno lwatandika lugoberera lwe Iran. Ne ceasefire ye Iran bwe yajja Isirayiri ne Amerika bo ne bagamba nti olwe Lebanon lulala ku lwe Iran. Kakati yereno ceasefire yajja nga yanjawulo. Kikibakibola nti ne mu kujoogerako temuli mu kwogera ku kagolomolo temuli kwogera ku nuclear. Empaji kyoyinza okuyita terms ez'endagaano eno za njawulo. Ne ku nkomerero ya byonna bakkaanya nga 16 bagira bazikize emmundu okumala ennaku 10. Neera nakyogerako nakuolu nti okusoomooza kw'enteeseganya zino kuli nti kazaala bulwa ate ye si kitundu ku ndagaano eno. Gavumenti ya Isirayiri terwana na gavumenti ya Lebanon newankubadde bali mu kuteesa na gavumenti ya Lebanon. Gavumenti ya Isirayiri erwana na Hezbollah munda mu Iran. Era Isirayiri emaamidde obwalo n'obubuga obusoba 50 mu bukiikaddyo bwa Iran. Mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Naye ng'eyo etunkana ba Hezbollah. Kati musaawe ezasooka eza ceasefire yadde Sheikh Nasim Naim Qasim omukulembeze w'aba Hezbollah era Ssabawandiisi yavumirira enteeseganya zino naye yali asazeewo okuzigoberera era mu butongole ceasefire ekyaliwo yadde ebikolebwa ku gurawundi birala mu nnaku zino eziyise obulumbaganyo obw'enjawulo bubaluseewo wakati w'aba Hezbollah n'aba Isirayiri naye tebuli ku ddaala liri nga ceasefire tennabaawo. Aba Hezbollah babadde strategic mu kino yadde enteeseganya baali tebazikiririzaamu naye tebaayagala ate kuggulawo olutalo lunene na gavumenti ya Lebanon obenga olwana na Isirayiri ng'ate olwana ne gavumenti ya Lebanon. Yadde buli kyavamu baali tebakkaanya nakyo naye baagamba ffe abalwanyi baffe tetugenda kubajja mu field. Mu kiwandiiko kyabwe baagamba abalwanyi baffe emmundu engalo zikyali ku manduso. Isirayiri buli lwenaakolera ensobi nga naffe tujyanukula naye katusooke twetegereza embeera. Observing with caution. Beba Hezbollah. Wabula jjukira mu ndagaano eyo Isirayiri yagamba gavumenti ya Lebanon aba Hezbollah mbate mbagyeeko mundu tetujja kuva mu bifo ebyo ate era tuli baddembe n'okwerwanako bwe tuba nga tulumbiddwa. Kati akawaayiro ako kakuumira Isirayiri mu Lebanon mu mateeka waliwo kye bayita clawback clause. Akawaayiro
kamune kakuwa obuyinza ate akalala ne katwala obuyinza obwo. Kati endagaano ga Isirayiri va e Lebanon. N'endagaano yemu erimu ennyingo. Isirayiri tevaawo nga Abahizibula tebannavaawo. Ate era singa wabayo ekyasi kye bagyolekeza naye esobola okwanukula. Kati ekyamazima Isirayiri ekyali mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Abahizibula bakyayina emundu. Era mu nnaku zino entono eziyise bazze beekuba mu mpola yadde si ku ddaala liri. Era jo Isirayiri yakoze obulumbaganyi mu bukiikaddyo bwa Lebanon n'ettirayo abantu 5 omwabadde ne munnamawulire ng'akolera omukutu bamuyita Amal Khalil, akolera omukutu gwe bayita Al Akba mu ggwanga lya Lebanon. Kati Amal Khalil yabadde agenze kusaka mawulire ne munne Zainab Faraj, bonna bakolera omukutu gumu ogwa Al Akbar. Kakati waliwo ekifo Isirayiri kye yasoose okukuba ng'egamba ekifo ekyo Abahizibula beekukumyemu bakiyita At-Tiri. Kati bwe bakikubye bano ne bagenda okusaka amawulire mu kifo ekikubiddwa. Nabo ne bafunirayo ebizibu. Amal Khalil yafudde, Faraj yajjiddwawo nga biwala ttaka ne bamutwala mu ddwaliro. Kati gavumenti ya Lebanon ng'eyita minisitule y'ebyobulamu yanenyeza nnyo gavumenti ya Isirayiri ng'egamba nti bano yabalumbye butereevu kubanga babadde bayina ekifo we beekukumya okuliraana awabadde wakoleddwa obulumbaganyi. Naye Isirayiri ekifo ekyo n'ekikuba mu bugenderevu ng'eyagala okutemula bannamawulire abo. Isirayiri ekyo yakyeganye n'egamba yo teyina kigendererwa kyakutta bannamawulire. Eri mu kukuba Abahizibula wabula mu butanwa n'ettiramu n'abamawulire. So mu bufunze ceasefire mu butongole weeri. Naye okulwanagana okutonotono kukyaliwo. Mu kiseera kyekimu waliwo akatambi akawawaaza ensi bwe kaafuluma ku Sande ng'omusirikale wa Isirayiri akutte ekibumbe ekya Yesu Kristo mu bukiikaddyo bwa Lebanon. Ali mu kukisaanyaawo. Era mu kifaananyi ekyalabwako ng'akutte ekintu ekyefaananyiriza embazi bansuuluulu, kyefaananyiriza mu wakati w'embazi n'ensuuluulu. Nga ali mu kuba ku mutwe gw'ekibumbe kino. Jjukira Lebanon erina abagoberezi ba Kristo bayitirivu bayita ba Maronite Christians. Era ampuliza nkunyonyodde nti president wa Lebanon alina kubanga avamu Aoun kati aliko president wanzikiriza eyo kuba bwe kiri ge mateeka ge bakkaanyaako okugoberera. Kati bano baakubye ekibumbe ekijjukira Abayudaaya tebakkiririza mu Yesu Kristo. Kakati ekibumbe kino bwe kyakubiddwa entaputa y'ekifaananyi kino yabadde nti Abayudaaya kati baagala kusaanyawo bagoberezi ba Kristo mu Lebanon. Kuba mu Lebanon abagoberezi ba Kristo bayitirivu. Isirayiri neeraba nga kino kigenda kugikola bubi. Naddala kuba jjukira ate abagoberezi ba Kristo bangi okwetooloola ensi bawagira Isirayiri. Kati abavumirira Isirayiri ng'aga nti kale abagoberezi ba Kristo mulabe be muwagira kye bakoze. Isirayiri yayanguye. Era abasirikale babiri bano abayonoonye ekibumbe kino ne bakisuula wansi ne bakibetenta. Ono okukibetenta baakibetense. Kifaananyi kiraga nga omusajja ensuuluulu agikuba ku mutwe gw'ekibumbe omusirikale mu byambalo by'amagye ga Isirayiri. Kati Isirayiri yakirabye nga kino kikosa ekifaananyi kyayo kyongera okukosa ekifaananyi kyayo okwetooloola ensi. Era abasirikale abamaze dde okukwatibwa ne baweebwa ekibonerezo kyakusibwa okumala ennaku 30. Mbaye dakiika emu tukomewo katono. Okyali ku mukutu Sam Kaziwe Dispatches. Sebo tubadde tukyali ku ceasefire e Iran mu Lebanon. Yes, wetufundikiridde mbadde ndi ku Isirayiri yabonerezza abasirikale baayo babiri. Aba yonoonye ekifaananyi kya Yesu mu Lebanon baasibiddwa ennaku 30. Amagye ga Isirayiri gategeeza mu kwongera okutereeza ekifaananyi kyago abasirikale abal'omukaaga abaaliwo nga balaba bino ne batabaawo kye bakola yadde okuloopa
okutuusa nga kino kigenze mawulire nabo bayitiddwa bakunyizibwe beewozeeko naye bo bali abaali mu kikolwa bo baweereddwa ekibonerezo kyambagirawo kusibwa nnaku 30 nga bali mu kkomera. Amagye ga Isirayiri gategeezezza nti ku Lwokubiri kifaananyi kyafulumya ku Sande ne ku Lwokubiri ekibumbe kino bagenze ne bakizzaawo. Era ne basuubiza tebajja kuddamu kukola nsobi ya kiko ekyo. Kiwandiiko kyakyaga nti the IDF expresses deep regret over the incident and is working to ensure that it does not happen again in the future. Beyamye okulaba nti teri musirikale waabwe agenda kuddamu kwenyigira mu kikolwa kya kika kino. Kakati era mu mbeera eno ya ceasefire omukulembeze wa Bufalansa Emmanuel Macron yakakasizza nti bafiiridde omusirikale waabwe owokubiri abadde mujje eri ekibiina kya Mwanga Amagatte. Amagye g'ekibiina kya Mwanga Amagatte gabadde Lebanon okuva myaka egy'ensanvu. Olutalo bwe lwabalukawo mu 1975 mu kaseera katono amagye gajja ag'omukago tegavangayo. So kiwaki ampulirize mabegeri naga nti mu bufunza sologa nti Lebanon tetererangako okuva mu 1975. So kakati amagye ago gava mawanga ag'enjawulo. Bufalansa yafiiridde omusirikale owokubiri nga kigambibwa nti yakubwa ebyasi nga 18 ogwokuna jukira ceasefire etandika 16. So wandibadde tosuubira kyasi kyonna. Naye nga 18 omusirikale ono ali ku ddaala erya Chief Corporal Anise Giraldin ye yakubiddwa amasasi ate yafiiriddewo ne bamutika ku nnyonyi ne bamuzza Bufalansa era gye yafiiridde. Bufalansa yakitadde ku ba Hezbollah. Ekibiina kya Mawanga Amagatte eggye lino baliyita United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL nabo bakiteeka ku ba Hezbollah wabula ba Hezbollah bafulumiza ekiwandiiko nga kino bakyegaana. Mu bino byonna nga ceasefire tenavaawo mu butongole naye ng'okulwanagana kulabika kutandise okuddamu ate waliwo enteeseganya ezisuubirwa era mu America Washington DC wakati wa ombaka wa Lebanon mu America n'ombaka wa Isirayiri jukira bebavaako ceasefire eno kati era basuubira okuddamu okutuula ate bakubaganye ebirowoozo ku bino ebya ceasefire okubanga tetuukiridde 10 na kiki kitegeeza ku ndagaano ey'enkomeredde peace deal gye baagala ku nkomerero ya byonna. Senyomo asinzidde Mengo n'abuuza lwaki balabe ba Isirayiri tebatemula abakulembeze baayo nga bwe batemula aba Iran, Yemen ne Palestine. Bandibadde bakyagala era kyandibadde kibawa enkizo oba kiyite mileage mu lutalo luno oba mu ntalo endala zonna ze balwana naye obusobozi tebabulina. So kyekyo lwaki yo Iran yasalawo okukozesa kye bayita mosaic defense. Oyingira olutalo n'omuntu ng'akusinga amaanyi naye gwe n'oganze mu bunafu bwange kiki kye nsobola okukola n'okozesa ekyo teweeteeka ku kyotasobola. Kikyo lwakyola nti ne Khamenei omugenzi yagenda okufa ng'aleseewo ekiragiro nti temumala biseera kukola zi intercontinental ballistic missiles nti tunoonye missile esobola okugenda mu Indian Ocean esobola okugenda mu America tukoleza kilomita 200 zokka zitumala okulumya abalabe baffe kuba balina interests mu kitundu kino kati ffe tuba tubalumiza. So opima n'otegeera amaanyi go okusinga okwewanika gy'otoosobole. So ekyo bandi kyagadde naye tebakisobola obusobozi tebabulina mu kiseera kino era kyekyo nti bo tebakimalirako biseera. Joseph Gabula Abu Dhabi Dubai atuzayo ku Julius Malema naga Dr. nze ndaba omusango gwa Julius Malema gumwongera maanyi n'ebyafaayo ebigundiivu mu bannansi be South Africa, right or not? Kya mirundi ebiri. Mandela tukimanyi nti okumusiba kwe kwamufuula ow'amaanyi. Nelson Mandela yagenda mu kkomera nga kumpi wa bulijjo. Of course yayinako ebyenjawulo yena Oliver Tambo baddugavu abaali basosokolo bwa pulide South Africa ne mu structure ya ANC yali akulira bavubuka n'olwekyo abanene mu kibiina abaali bamusinga baali bangi. Albert Lithuri, Govan Mbeki, Walter Sisulu, Andrew Mulangeni abo bonna baali banene ku Mandela.
naye omwaka ogumu nga bali mu musango gwabwe kye bayita Livonia trial 1964 obuzira n'obuvumu bwe yayolesa okwawukana ku basibe banne abalala be bayita the original trialists bwe bwamufuula Mandela gwe tumanyi olwaleero sekkomera lisobola okufuula ow'enjawulo. Mandela bwe yakwatibwa si bwe yafuluma ekkomera okuwulira omusango kwokka kwamufuula wanjawulo kubanga abamu batya n'okukkiriza emisango Mandela gyonna n'agikkiriza abalala ekkomera lyabakuba nga bajja bawoze ye buli lwe yayingiranga n'okufuluma nga n'okuwagaawaga kakati amasanyalaze g'ebyobufuzi ne gava ku balala bonna ne gadda ku ye. So ekkomera lisobola okukolera Malema mu kuyingira ekkomera asobola okufuuka omuzira w'abo bamukkiririzaamu n'endowooza ye kuba nabo bangi okusomozebwa kwalina kuli bwe kuti